eri bize nengamba yinga ajogerera nako nenzemu nenjikuba nga eri bize kakati oluzemu nenjikuba nga eri on another line bwagikutte ngenza okulya ddoboozi ddala omutima ne gwesikamu nengamba gyebaleko ssebo nti kaale ne mugamba mbadde nsaba kwogerako ne Parrot n'agamba Parrot taliiwo ne mugamba naye wamma kituufu mpulidde nti afunye accident ko ye afunye accident tafunye bufunye accident wabula afudde mpulidde bubi nenejjusa lwaki nkubye essimu anyway mbadde wa kukimanyeera. Music industry ekyagenda mu maaso n'okukungubagira omuyimbi Master Parrot amanya g'amatuufu ye David Sifaayo. Ono yakyaka oba yajja ku scene mu myaka gye2000 awo nga ayimbye ennyimba ez'enjawulo abantu ze bamutegeereddeko nga muliro kikompola nancha mwana w'abandi n'ennyimba endala nnyingi nnyo era ngaawo yeegatta ne ku kibiina ekya Firebase mwe yatambuliza obulamu era abantu ne bongera okuba nga baagala music we. Amanyikiddwa okuyimba ennyimba mu style ya dancehall abamanyi ezo ennyimba ezitambula oba ezidigida. Master Parrot awo ke katiba mwe yatambuliranga. Amawulire g'okufa gatutuuseeko akawungeezi ak'olunaku oba ak'ekiro ekikeseza olunaku olwaleero nga yafudde ku lunaku lwadde lwa bbalaza ennaku z'omwezi lumu omwezi ogw'omukaaga 2026 ku Northern Bypass mu kitundu ky'e Masanafu we yabadde avuga piki oba ddigi ebintu tebisoba ku kkubo waatyo n'abeera nga yafiiriddewo era yagenza okutuusibwa mu kuggwanika ly'eddwaliro ekkulu e Mulago nga amaze okuba nga assa omukka ogusembayo. Abayimbi okuli Mick Wine being nti abadde mukwano gwe oba yaliko ne mu kibiina kyekimu ekya Firebase yaddukiddewo misinde n'abeera nga atuuka ku ddwaliro e Mulago n'abalala bagenze maaso n'okuba nga ate bakungubaga nga bayita ku mitimbagano gyabwe. Bobi Wine mu mbeera eriwo nti tali mu ggwanga naye asobodde okubeera nga ateekayo obubaka ku X ne ku mitimbagano emirala ng'era atutegeeza nti just got the terrible news that we have lost our brother Master Parrot. Era nayongera okuba nga atutegeeza nti ajjukira the hold funny conversations yali abawa emboozi ezinyuma the careless hearty laughters nti abadde wabaseka ye muntu atafaayo oba omulala amuwulira oba enseko zikoseza omulala nga ye aseka n'anyumirwa nga wabayagadde. Memories ez'enjawulo zonna Bobi Wine agambye zajjukira mu kaseera kano so agamba till we meet again kwano gwabwe Master Parrot avudde mu bulamu bw'ensi eno. So mawulire si malungi eri abagoberera music industry ye Uganda. Omusajja abadde talina nnyo ntalo abadde talabikira nnyo mu mawulire nti alina olutalo n'omuyimbi munne oba nti alina violence gyali akoze ku bannayuganda oba abawagizi. Sajja adda akuba ndongo ye obulamu ne bugenda mu maaso. Eno si accident esoose. Master Parrot yalabikako emabegako awo ng'era ayogera ku accident eyamalawo emmotoka ye ekika kya Nuwa abasinga gye mwali mumulabiramu nga yagiteekako n'amannya ge aga Master Parrot. So noweeyo lwaki mbadde temukyagiraba yali yafuna akabenje emabegako awo n'ayogera ku nsaasaanya gye yakasaasaanyizaamu ne ssente ezagenda. So olunaku olwaleero kanoko katutte n'obulamu. So mawulire si malungi. Twongera okusaasira family, twongera okusaasira ab'emikwano ne tusaasira ne music industry ye Uganda okutwaliza ewamu olw'amawulire gano aga Master Parrot. So tugenda kuba nga tudda ne updates olumbe okuziika n'ebirala byonna ebigenda okugoberera enteekateeka eno. Awummule emirembe omuyimbi Master Parrot. Nze Lujja ne Tone ku Cavuton Music. Hi guys, cook with me as I'm going to prepare my daddies using this nail wheat flour. Ntandise otusalasala ebirungo ntaddemu blue band, sukaali, nembitabula awo nendeeta engano yange eya nail.
nenjiyiwamu nentabula mu birungo bye nabadde nkoze nenjwamu amata nenjwamu amazzi awo netandika okukandingana nendeeta butto wange okuviira mu nail nentandika obusalaasala mu pieces nabadde njagala awo nga ntandise okufumba ne bufuuka kala gye njagala awo nembujjamu nga buwooma awo nga wemubulaba nga mmaliriza ntandise otestingako so gwe olina omuzadde ali eyo ng'oyagala ekyokulya ekyopakingira abaana bo osobola ogenda mu dduuka lyonna erikulinaanye n'ofuna engano ya nail ekola ebintu bingi nnyo. Airtel Extreme Unlimited Internet just got better. Paying for an Extreme Unlimited Internet connection now comes with free data, SMS plus voice minutes to call and text across networks for the Muganga who pays the monthly bill. Dial *125# or call 125 today to upgrade to an unlimited, uncapped Airtel Internet experience. Airtel. Felista the Superstar embeera wetu wekyafaananye kibi nnyo naye nga tusaba ndowooza kibe ekyokuyiga eri abayimbi abalala bangi. Of course record labels zijja nyingi zibasuubiza ssente oluusi ne twerabira biki bye tulina okuba nga tukola ki nga tukola so mu mbeera eyo bannaffe nsaba weebeereremu omanye ensonga zonna ezikwatagana ku contract yo. Kakati musajja wa Tata Felista waliwo ebintu ebimu byatamanya katulaba Bruno Kebe batabimanya nga bola bali kumpi n'okumanya kati omusajja wa Tata Felista. So kakati okumala obudde ku black market nsaba oberenga atowebuza ku Bruno K kiki bakola oba bo kiki batuukako womala okukimanya tuberenga atobula mbugenda muki mu maaso mu mbeere moba endala naye nga Felista the Superstar mwana muwala omuto ali mu maziga mu mbeera efaanako weetyo. Kati njagala tusenvule mpola tugende ewa ku famire y'omugenzi Kafeero. Nzize mbalaga stories ez'enjawulo, nzize mbalaga ku baana b'omugenzi Kafeero ekiriwo essaawa eno banyabo ne bassebo kwe kubategeeza nti finally omugenzi Kafeero aziikuddwa mu ngeri eri scientific. Kafeero yaziikuddwa mu ngeri eri scientific yetya batuuka ne bagamba nti erinnyo liri side wano ne balipima ne bakwata akuuma ne kakkirira wansi mu ntaana ne kasikayo erinnyo. Ofuna bulungi so tugenda kuba nga twongera ofuna details bitundu ki bye bajje ku mugenzi okulaba nga bagenda mu maaso n'okukola DNA ku baana be oba abo abagambibwa okubeera abaana be. Jjukira tutuukidde wano nga waliwo abaana bana nga bo bagamba yeffe baana b'omugenzi Kafeero. Kati abasigadde bonna bayina okubeera nga bayita mu DNA okulaba nga bakkiriza nti baana ba Kafeero basi ba Kafeero naye nga mu kyo ne bana abadde bagamba nti yeffe aba Kafeero abana nabo balina okuddibwamu. Jjukira taata Nende Wumalu Nende aliwo ayogerera bana abamu abali bakasukibwa bbali agamba nti ate ne kwaba abana omulenzi Swazi naye aliko ebibuuzo. Kati DNA genda okukolebwa ku mulundi guno ng'ekolebwa gavumenti ng'erimu omukono gwa minisita Balamu wadde ofiisi yakyuse asazeewo akyuke mu ofiisi ng'agenze n'ekino ekya Kafeero ng'atisita amanya akigusizza. Basuubirawo amazima n'obwenkanya mu process eno. So abaana bonna bayitiddwa olunaku lugenda kubeera Lwakusatu. Abaana buli agamba nti mwana wa Kafeero oyitiddwa ku laboratory ya gavumenti ewandegeya bagenda kubanga bakwata samples zonna balabo bazimakinga n'omugenzi. Kati ensonga ya omugenzi Paulo Kafeero birenge ekola ki ng'eva mu ddiiro. Kati mu kyo omuyimbi nga Misa Kisemakula yali asabye wali mu kusaba luli bwe bali mu kusaba ng'agamba nti tebamuziikula olw'embeera yeza byajjukira oli yali mukwano gwe yafa waali n'ebirala. So ng'agamba nti mbeera ejja kubanga tejja bulungi kitiibwa kya mugenzi naye enkola eri scientific tereseewo ebyo byonna buli omu kyali yeeyagaliza tekireseewo
kusowe batyo basobodde okubeera nga bamuziikulwa. Poliisi yabaddewo, lawyer wa family yabaddewo, Minister Balambe yatumye babaddewo. So yesaawa tubeere nga tulinda ekigenda okuva mu musaayi. Mu maaso kaawo tugenda kuba nga tugobererako ne ku baana tulabe process y'okubajjako omusaayi egenda kubeera etya. So byonna bigenda kubeera mu kamera ate neyo ensonga ebeere ng'ekola ki ng'eva mu ddiiro. Hey guys, this is Sandy from Beauty by Cassandra. So leero mbaletedde katulitiki kano majani gakuyambako oba olina ekizibu kya hormone imbalance. Then gana makerenda gakuyambako ku fertility support. Onoonyeza omwana akubuze omaze emyaka ku family planning, otuusiza ekiseera oyagala okuzaala. So this is the solution. Tulina habo wa buli kika, supplements, ebizigo ebyerusa n'ebiteerusa. Tulina pink lips, sabbuuni ya yerusa. Osobola tukubirako 0708 76 32 11.